Munonyeze Mathias Mpuga musomese ku kye bayita Bobi Wine alabika gwazanyirako tamutegeera butegeezi. Mathias Mpuga njagala nkusomeseko ebitono ku Kyagulanyi gwe mmanyi. Bobi Wine gwakaliro koolese Mpuga sike kamaanyi mu kuyimba wabaddewo akaliro. Kakati njagala okugamba bw'oba oyagala okumanya obulungi Bobi Wine omubuuza Bebe Kulu ne Kamiri n'abayimbi abalala abazze babeerawo. Okuyimba kwe kusinga okubaamu akaliro wali. Kakati njagala okugamba Bobi Wine abadde wano, Bebe Kulu ng'ali Kenya, okitegedde, Kamiri naye ng'ali Kenya. Wabula Kamiri bw'afuna tune yakomawo wano. Bw'akomawo wano waliwo omusajja oyo atayagaliza oyo ow'ekiwaatulo oyo. Nomanyi kye yakola? Eyali yadduka wano yatika engugu n'akomawo ajja akube munne wano ewaka amugye ku kintu. Okitegeera Kamiri agwe, Bebe Kulu asigalewo. Bagenda okujja basangawo Bobi Wine wano nga naye ayokya ng'abalagala n'okusinga Kamulali n'Omunyango bamwerijjako. Naye ono yatika ebintu okujja wano. Abayimbi abalala bwe bajjanga ye yalagirangawo nti tamatidde tabaagala. Okitegeera Pasi bw'ajja ng'agamba kayimba bikyako. Good Life yajja nga y'amaanyi ng'ekuba. Kyagulanyi ye nga kyakola akwaniriza naye ng'akimanyi nti akaliro weekali wabula ng'omukulembeze ng'abayize Mpuga. Kyagulanyi gwe nkugamba abayize boyera akugambirawo kakati gwe sala pulesa kati Mpuga akako kaweddemu. Abasajja abo abanene abalala abo bayagalanga okuyimba ku bivvulu abantu bagende yayimbira obutebe ne baswalanga ng'abantu tebagenda era n'awangula. Byagenda okuggwa ng'abajja bagobagana okukubagana nga Kyagulanyi yakulembedde. Kati Mpuga nakusomesa mirundi emeka nti akaliro kakwokezza. Bino mbyogera nga nseka namukuba nga nkimanyi luno olutalo lwawedde dda yaluwangudde. Okitegedde abantu bakiraba lwatu Mpuga nti akako kaweddemu kubanga tobitegeera nabitegeera. Kati nkusomesa bw'onaafuna obudde ddamu mbuuze nkusomesa ebirala ojja mutegeera bw'abalagala okusinga. Omunyango ogumanyi asobola embeera yonna gy'oba ogiddemu n'amaanyi g'olina gonna ye n'akozesa techniques ntono nnyo. Kagwe Wabuyu kati oli ku ki Wabuyu?